nze siringa kiba ya soda nti kuli mukolo mbaako. Amina. Okujja kwaffe wano tuzze olw'ekitiibwa mu maka muno nga kiyitira mu mwana w'omuluggya muno Namubiru Ruth. Saba tukubire omukadde mu ngalo okukuza abaana obulungi. Semulwadde yanteganyanga nga kwolaba. Bano be mulaba tuyitibwa Mukago family. Mu nsi muno Katonda yatuwa ab'eŋŋanda. Ddamu nti ab'eŋŋanda. Si gwe wayagala omukyala gw'oyita senga okuba sengaawo kyajja automatic. Gamba nti kyajja bwe kityo. Na buli muganda wo tikyali mu kwagala kwo kyajja bwe kityo nti oye muganda wo. Si gwe walina okikyusa. Mu bantu beweerondera mu nsi muno gye mikwano gy'okola mu bulamu bw'ensi eno. Amiina. Kale nno Namubiru Ruth owammwe wano ye bwe yatambula n'alyoka afuna emikwano mu Radio Simba. Nsaba emikwano gino gijja gitya tuyitibwa Mukago family. Sabo Ssaabadinkoni n'abasumba kyekye ye muntu atakkiriza era abali wano bakimanyi ky'obulamu obw'okuzaalibwa ku kyalo kw'ozaaliddwa n'oyonkera okwo n'oyavulira okwo n'otuuka okgenda ku ssomero ne bakutwala mu pulayimale eri okumpi, mu sekendule ne bakutwala ku eri okumpi awo, amazzi ogasikima ku luzzi lw'oku kyalo okwo, okitegeera kyaki ku kyalo kweri era woolaga n'okusiba enviri baba bazisibye era waliwo maama Nakatudde asiba ebituttwa mu nviri. Kale nno bw'otuuka okulaba omwana w'abandi era olw'okuba oli ku kyalo olaba Namusoke muwala wa Musoke. Kale nno obulamu bwo ne bubeera nga bwetoolooledde awo oba okitegeera obwo tubuyita obulamu obwo. Kale nno kyetuva tubuvumirira ku Simba ne tubugamba ti Katonda yatuka mu kasuka mu nsi eno etuwoomere yonna. Abazungu be mulaba wano omwani yabagamba ti omuddugavu tasobola kuva wano naye n'alabikira mu nsi y'Abazungu ne bagamba nti omuddugavu ow'ebbeeyi ono. Bwe batyo bano be mulaba tuyitibwa Mukago family. Ffe wano tuvaawo okukosebwa Ssaabadinkoni buli mwaka ne tugenda tumalayo era bwe tubeereyo tuyitibwa Abazungu b'e Uganda. Amiina. Ne Namubiru Ruth y'omu ku ffe awo. Eyo nvuddeyo. Namubiru abakyala emyaka gy'abakola ki? Abakyala emyaka gy'abakola ki? Era bwe tubadde wano ku baana b'omugenzi ababiri, omu abadde asinga okwagala maama alangirirwe nti awezezza 9. Ye Namubiru alaajanye bulaajanyi nti maama lwaki omukuzi obwenkanidde awo? Omusumba we bali wano mu Bayibuli Katonda yatulangirirako emyaka 7. Emyaka emeka? Abasukulumu bwe bagenda ne balumba emyaka 8 maaso ga Katonda abayita basukulumu. Amiina. Maama babanga abadde alamuza 9 kati omuteeka mu ttuluba ki? Wano bwe wabanga waliwo alina 85 njagala oyimirire waggulu. Bwe wabanga waliwo alina 85 otyo era mukyalo ogenda kulaba ngaera aganye okusituka nga maama tebalowooza nti njiweziza. Uli n'olw'ensonga eyo bassebo ne banjawo bwe muba nga we muli wano Katonda watadde full stop situteekawo kabonero kabuuza nti okoze kyaki. Amiina. Nsaba buli omu agatte engalo ze tukubire Ddunda Namugereka olw'emyaka gy'awadde maama, myaka 9. Singa Katonda atukolera ekyewuunyo wano we tuli, gamba nti wano we tuli obupapula ne bulyoka bukka nga buva mu ggulu we tutalaba,
buli mwaka papula ne keetondeka mu maaso ge nga kaliko ne peeni yaako ne bagamba buli muntu ali wano wandiikako emyaka gy'oyagala Katonda akuwe. Oyinza okugenda okwesanga nga basinga n'emikono gikankanye nga tugezaako okujjuza, ate abalala tuyinza okujjuza ne tubuwaayo ew'omusumba tujja mwe tuba tulaba nga tukomawo nti sooka oleete enzire mugira weekoze ensobi. N'olw'ensonga eyo Katonda takola ki? Waliwo be yatwalira ku myaka 10, waliwo be yatwalira ku myezi 3, waliwo be yatwalidde mu myaka 2, abalala n'abatwalira ku myaka 6. Maama amutwalidde ku 9. Ku 9. N'olw'ensonga eyo kkiriza, malirize n'akagambo kano. Kkiriza nti oli mulamu, kiddemu nti ndi mulamu. Katonda mu kwagala kwe wali bayagalidde, era obulamu bwe yabuteekateeka dda, mpaawo kyogenda kukyusaako. Amiina. Bw'atyo ffe waffe waliyo omusajja muzeeyi waffe Vira Maria eyo bamuyitanga Yeremiya. Kiddemu nti ani? Yeremiya yali musajja mukkiriza nnyo, ng'era buli lunaku lwa Sabaato agenda mu kkanisa atendereza Omutonzi. Olwali olwo Yeremiya ng'ayingidde emyaka 83, Yeremiya yalekeraawo okugenda mu yeekaalu. Kati olumu omusumba batambula asisinkana Yeremiya mu kayumba ke mwe yali ali. Gamba nti mu kayumba ke. Laba bwamubuuza Yeremiya, omusajja yali omukkiriza bw'otyo, ki ekyakutuukako? Yeremiya yayimirira butengereera n'agamba omusumba nti, sebo omusumba, ku kyalo kuno twakula n'abantu bano wammanga n'atandika okubamenya. Abo bonna bemmenye, Omukama Katonda yabatwala dda. Amiina. Nze okusigalawo Katonda ateekwa buteekwa okubeera nti yanneerabira nti nkyaliyo. N'olw'ensonga eyo wenkolera ensobi neneesaliisizaako mu yeekaalo gy'agobera, ajja kundagabaga nti Yeremiya wasigalawa nga banno bajja dda. Amiina. Saba mukkirize, ayi Omukama maama amuwe ekimula ekitaggwaawo. Mwami Kiroli Spirito mukole statement. Maama amuwe, Mukama amuwe ekimula ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abafa nga bafiiridde mu kukkiriza naddala ogwa maama, Mukama Katonda agikwatula ekisa giwe ekimula eky'emirembe. Amiina. Namubiri tuli naawe guma. Kampere Kiroli. Mwami Kiroli denja yinidire. Bwana Pascal Marachi bali nawe kujja. Bali ddala. Mwami